Wandize wonna gy'osinzidde okuba ng'olaba omukutu guno gwa Wonders Jazz amanya n'eddoboozi Simon Peter nga bulijjo wano. Olunaku olwaleero amawulire genkuleetedde ge g'omusajja asse mukazi we gw'alinamu omwana omu. Omulambo omwana wattu n'agusibira mu nnyumba. Bannaye obutemu, obubbi, obulyake byefuze Uganda yattu. Bannaye tugenda kukola tutya okuba mu nsi yaffe Uganda. Okay, batyo abatuuze ku kyalo Kiwugo ekisangibwa mu Ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono baguddemu ekyekango. Omutuuze munnaabwe bw'akkidde ku mukazi we gw'alinamu omwana omu ow'emyezi 9 n'amutta, oluvannyuma omulambo n'agusibira mu nnyumba. Omusajja ono ategerekese erinnya nga ye Ddirisa Mukiibi ow'emyaka 28 ate nga mukazi we tutegeddeko lya Kireya ng'abadde wakati w'emyaka 23 ku 24 nga bonna batuuze ku kyalo kino. Tutuukidde ku kyalo kino nga batuuze bakuŋŋaanye okulaba ogubadde era nga jjajja w'omulenzi Zaituni Nakayita ategeezezza nti omuzzukulu kati aliira ku nsiko era yamusuulira omwana ennaku 2 emabega era azzeemu okuwulira nti maama w'omwana yattiddwa era n'aggalibwa mu nnyumba. Amanya ani? Kayita? Nakayita. Njogera amanya gonna. Kayita. Kayita ndi mulenzi. Kayita. Nakayita. Zaituni Nakayita. Ono badde omuyita oti? Alwa omuzukulu. Taata w'oyo omwana. Ono omwana? Taata w'oyo omwana. Taata w'omwana ye Ddirisa Mukiibi. Ddirisa Mukiibi. Mwongera amataji Zamuna nalindi awo lw'okubinga ndeetera ono omwana nga mugamba nti omundeetedde kati ogenda wanti nzija nkomawo muti okuva olusadda nsigala naye nakumeka bili sikulwako olwokubiri kati ani akugambye nti maama w'omwana bamuse? Godi. Abantu b'omukazi era babadde mubwebati kugamba oba omukazi babaddemu obutakkaanya era obutonotono butya ng'era bw'omanya era abantu ab'amaka ababeerawo bwe babeerawo. Abamu ku batuuze betwogedde nabo bavumiridde ebikolwa bino era ne bategeeza nti abafumbo bano babadde balina obutakkaanya era nga buli lukya babadde nga bayombagana. Gange nze Nadusa kolanga vice chairperson ku kyalo kuno Kiwugo. Ddala ng'ekyalo twaguddewo ekikangabwa ky'amaanyi nnyo tukiwulidde leero ku makya kwe kujja tulabe ekibaddewo naye tusanze ng'omukyala atiddwa mu nju omuvubuka gwe bayita Mukiibi nga yamusse yabadde bba amusse n'agenda n'adduka naye ddala amazima gennyini si kirungi ddala era abavubuka beetereeze ddala kuba mu ssaawa zino tetumanyi nawa omuwala wa waazaalibwa ate n'ensonga we zibeera nnyo mu maka
tukubiriza abantu bajje nnyo ku kakiiko ensonga ezo tusobole nga tuzitereeza. Akakiiko ka erosi tetubajjaako ssente za mpaabi, tetubajjaako ki, bagezeeko okulaba nga bajja ku eri erosi tulabe nga tutereeza ensonga ezo. Kati wuyo alese omwana alinga wa myezi nga 9, omukadde gwalekedde omwana tajja namusobola, omuvubuka agenze naye namwandu. Embeera eyo si nnungi n'akatono, naye tukubiriza abavubuka enkola eno ey'okuba abakyala bagikomye, si nnungi. Waakiri we babiganye, yita abakulembeze, yita abakulu abakadde ku kyalo, mulabe nga mutuula ku nsonga ezo, tunabe nga muzitereeza. Yanatambiriza besi mutuuze ku kyalo kino Kiwugo. Ekyamazima twafunye ekikangabwa ku makya g'olwaleero bwe batugambye nti omutuuze omwana waffe asse mwana munne bwe tutamanyiddwako gy'abeera, tetumanyiddwako gye bamuzaala, tetamanyiddwako nti oba netusobola omukola ki omutwala. Era saano nkubiriza abavubuka bonna bannange, eggwanga lyonna, abavubuka si kyalo Kiwugo yokka, kubanga kino kyali kinsi yonna. Bwe mba mufunye obutabanguko mu maka oba mubuliddwa okukkaanya, omuwala mugamba agende ewaabwe, akuviire okusinga omutta. Wuyo amuse amulesezza omwana we, omuvubuka adduse. Esaawa zino tunoonya tutandikirewa, tumutwalawa, tetumanyiiyo. Tusabe gavumenti etuyambe abavubuka bafuuse abavubuka baleme okutta abaana b'abannaabwe mu nte etalikola ki etasaana. Wamuleeta omwagala, wamuleeta muli mu mukwano munene nnyo, esaawa zino otuusa omufudde ki omufudde ekitagasa. Tusaba kuyambibwa. Leo omuvubuka Ekiwugo kyalo Kiwugo tufunye entiisa ku kyalo eky'omuvubuka okutta mukyala we, naye tuvumirira ekikolwa kino eky'abavubuka. Tugezaako okuwa abavubuka bannange amagezi, omuntu yenna oba nga mufunye obutakkaanya mu nnyumba oba mu maka gammwe, wakiri mufulume mugendeeko ebweru, kuba abasingako oba kugenda mu erosi zisobole okubayamba oba okwesonyiwa ekintu. Ate ekirala nze ndowooza omuvubuka ono kirabika abadde alina ebiragalalagala birala byakozesa, nze oba nga alina ebiragalalagala birala byakozesa, kubanga omuntu wootira osobola okujja munno mu bulamu bw'ensi ekitali kisolo ng'osobola okukisala n'oba bamanyikiddwa mbuno bisolo bisala bityo. Eyo embeera gyensezaako okwagala okuwa abavubuka bannange amagezi. Omuntu yenna waba akunyizizza mwesonyiwe, kebe budde bwa kiro wakiri tambula ogende wali mikwano gyo osobole owummulira eyo, ojja sobola okkakkanya obusungu. Ye ssentebe w'ekyalo kino Mwami Ssemakula ayogedde ku butakkaanya abafumbo bano bwe babadde balina, era amawulire g'okufa kw'omukyala omu ku batuuze yamukubidde essimu nti omusajja asse mukazi we kwe kutemya ku poliisi. Ssemakula Franklin, LC1 chairperson Kiwugo, Namuyimbi Parish, Kisunga sub-county. Mbere tuuseewo amakya ga leero waliwo omutuuze omu antuuseeko antegeeza nti neiba we akedde okukonkona alabe n'abakonkona nga tebanyega
kusindika oluggi n'alaba omukyala nga yeebase ku buliiri teyeenyeenya n'ayita yalaba era teyeenyeenya ye wange ku ssaawa emu n'ekitundu n'aŋŋamba nti mukamukiibi alabika yamusse n'amuleka mu nnyumba kubanga aliko ebinuubuli ate yeebase takola ki tanyega akati awo nange kwe kujja n'enkola ki kwe kujja n'endaba n'enkakasa n'enkubira biso atwala ekitundu kino aŋŋamba nti akati awo gendayo okakasize ddala obaba ddala afudde mulambo ogwo okukuba ekifaananyi okimpeereze ku WhatsApp nange nsobole okuweereza OSI tulabe ekiddako naye n'ekifo ekikuume mukisibeeko akaguwa mulabe nti tewabaawo asaalimbirawo paka nga poliisi ezze era kyetukoze poliisi nejja nekakasa nayo nti omukyala yafudde naye ng'alabika yafa nnaku 2 emabega kubanga okusinziira ku jjajjawo w'omutemu gambye yakwata omwana olunaku ndowooza lwali lwakubiri n'amumutwalira n'agamba n'omwana abeere wano nze tulina gye tulaga tunadda ne tumunona naye kati okuva olwo naye jjajjaawe tumugambye bugambi najja wano n'asanga nga muka muzzukulu mufu omukyala mbadde mbanyiko linnya limu lya Claire naye yasse omuntu ye Mukiibi Diriisa Mukiibi Diriisa wa myaka 28 ate omukyala olowooza omukyala naye alabika naye ali mu 20 ye yabadde si mukyala mukulu nnyo alabika kuba mu myaka nga 24 23 balaba nga batambulira wamu batambula bonna era nze nange ku Lwokubiri Mande nabalabako bampitako ne bambuuza nga batambula bonna nga tewali olaba basanyufu tewali luyombo n'abaabalabako ku lunaku olwo nga baveeyo mu trading center ssaawa nga 3 baddawera bonna kuko okutabukatabuka nga banywamu nga bw'omanyi ne batabukatabuka naye kati tetuyinza kumanya nsonga ntuufu ate yabatuusizza okutuuka ku mbeera eyo kubanga babadde babeera mu ndowooza embeera y'abantu nga banywedemu ne bakyankalanamu naye nga bakikomyawo balwanamu webakyompolampola naye kati leero kyasusse. Oluvannyuma poliisi okuva emukono etuuse ne yeekebejja omulambo n'eguteeka ku kabangali ne gutwalibwa mu ggwanika e Kawolo okwongera okwekebejjebwa. Ye atwala poliisi y'e Bukasa Simon Peter asabye abafumbo okukomya okutwalira amateeka mu ngalo batukire abakulembeze b'ebyalo oba poliisi era n'ategeeza nga bwe bali ku muyiggo gw'omuvubuka ono. Peter SP Emerald Simon Peter. Kyokka kyengamba abafumbo balekeraawo okulwana ate nga ne chairman nga tabimanyi babeere nga wali ekintu ekizze bawaabe poliisi kubanga wali ebyama gibeesiriikirira ebireeta ebizibu eby'obutemu. Kati omusajja ono eyasse ono mulimu ku muyiggo mumunoonya era ffe nga poliisi tugenda maaso olaba nti omusajja yasse n'omukazi tugenda mukwata. Ekikyo kyahinguza omanye kuveeko omukazi anyuminye omusajja guveeko gali gyatamidde abatalina maanyi gokufumba emmere omwana asuula enjala omwana amunywira omwenge gubasinga amagezi. Mubadde mumumanyi omukyalo obadde omumanyi nanyo tubadde twogera naye nze simanya mbulire kaba nambulire wabo ngwakabale nakabale gye simanyi kitundu ki. Allô.